naye leero kambuuze ng'omusiru anyway sitegeera nnyo kale kambuuze ng'omusiru Edi Mutwe yawambiddwa n'abaana ba Nuupu bangi bawambiddwa era bali mu makomera Parliament bagiwandiikira kati tugenda mu myaka ena tekitebolingibwanga muli mu business as usual National Unity Platform ne gathering bagiremesezza naye kyewuunyisa nnyo nti Nyeko Derrick awandiise ebbaluwa mbu asamoninga Muhoozi Kainerugaba ne Minister wa Defense Honorable Senyonyi with due respect sikuyisaamu maaso naye mbadde nsaba obugombe leero bulekeraawo tubuleke tuve mu politics as usual tusoke tuboycotting Parliament eno muli mu committees zitula mugenda kuyisa budget siwe kiri muli mu kuyisa budget lwaki ebintu bino tebistopinga mukko yes tulageko nti tuli mu lutalo ddala tustandinge ne bannaffe wakati nga Museveni ne mutabani we balemesa ebintu bya National Unity Platform okugenda maaso ate mulaga business as usual ku side ya government okitegera with due respect nkusaba busabi kyekiseera buli Munnayuganda kati ositukire mubakawo wa Parliament tukoye ebintu bino ebyekisiru bino ebintu bya kisiru bano babayita baddiikula these are clowns kati the same clown ewandiikidde Muhoozi Kainerugaba mbw amuyita bamusamoninge ddala musiri wazaffe oba mmwe mulowooza ffe tuli basiru just mbuuza bubuuza sizze kuyomba naye wenajja okuyomba era nja kubeera face off lwaki mulaga business as usual mu system ya Museveni lwaki mugiraga ng'enanyigiriza ffe lwaki mwe muteekawo embeera olw'okubanga mufuna za allowances ze tuba tugamba oba olw'okubanga munyumirwa obugombe bwe mutambuliramu Edi Mutwe ali mu basement ya Muhoozi Kainerugaba with the humiliation gye bamukoze humiliation iyo nayo gye bamulazeeko okitegeera mmwe mutuula mu zi budget committees ne mu sittings ne mugenda ne mutuula mulaga business as usual abaka ba Parliament leero lwaki temuyimirirako ne bannayuganda ne mwesonyiwa business za Museveni ezigenda maaso mu Parliament mugimulekere Parliament ye oba bayisa budget baziyise kuba tezigenda kugasa Munnayuganda nga budget ye yali isiza Munnayuganda naye supplementary wazireta we muziyisa mutule entula ne muziyisa ne mujja kakati teri kintu kisinga kunyiza nga Nyeko Derrick we are not fools tetuli basiru tukimanyi temulina manyi wa toothless temulina kye muli ate kati owandiise nawe no posting anti musamoninze yabayita ddaba ddiikuula kati ddala kikyogenda okuprovinga kikyogenda okutulaga tugambe mbu mukola nnyo mulina amaanyi Parliament erina amaanyi nnyo esobola okusamoninga Muhoozi Kainerugaba lwaki temufuluma ku Parliament ne mustandinga ne bannayuganda business kye mukyakola mu Parliament kiki mukyasobola okustopinga ekigenda okugasa Munnayuganda kiki tewali ne just muli awo mubuzaabuza we mwefuula nti muli busy nnyo mu Parliament mugenda kuyisa zi budget mukimanyi tegasa Munnayuganda mu Uganda tewakyali kintu kikyatugasa mu system ya Museveni okitegeera bannakenya okusobola okumalawo obwannakyemalira bwa Daniel Arap Moi bayimirira n'abantu baabwe mwe mugenda kuyimirira ddi n'abantu bammwe mugenda kuyimirira ddi lwaki muli greedy nnyo lwaki temwesonyiwako kuoba obusente bwa allowance bwe mufunye sente okumala emyaka ena mufuna sente muzifuna okumala emyaka ena kyemugamba gino emyezi obwezi egibulayo tuyingire gundi endala temusobola kwesonyiwa ku sente ezo ne muzivaako ne mugamba katugende tuyimirire n'abantu baffe tuyimirize business ya Parliament business ya Museveni ekyo buli Munnayuganda akimanyi temutugamba nti muli ekugasa Munnayuganda kuba temulina Munnayuganda gwe muyamba mu Parliament okitegere ekintu ekyo lwaki ebintu bya Museveni lwaki essaawa eno temujja ugaapu eno omusajja ali mu kunyiga abantu bamwe misana na kiro sitingiza mwaziremesa ate mwe mutwaga nti mukyagenda mu Parliament okitegeera mugenda mu Parliament tukoleyo ki tubawaane nnyo nti muteesa nnyo tulina ababaka abateesa wakwata kazinda alabera wa tabbo nnyo muleke okuzanyira ku bannayuganda emitwe Museveni nga yakyali ku ntebe teri kye musobola kukola mu Parliament awo kigasa Munnayuganda committees zituula buli lunaku mutuula muteesa simanyi mugenda kuyisa budget we mujja mulaga usual politics byamwe ne muddawo ku zigundi ku TV byabwe ne radio byabwe of which bali mu humiliating National Unity Platform ne mwefula mbu tutaddewo zi debate ezenjawulo banange tutegeera n'okulaba tulaba okitegeera naye sometimes tusirika busirisi ne tuba tunubya mwene mulowooza nti mwe bagezi naye temuli bagezi nnyo nga ye mulowooza ffe bannayuganda tuli basiru okitegeera ddala Nyeko Derrick really okakasa osobola okuleeta Muhoozi Kainerugaba gwe n'omusamoninga gwe kisobola gwe oba yasobola okuleetera SFC nejja nekusikamu ebyo mwobwo butebe mwobeera otudde mu Parliament muli mu bigundi musiriwaza bannayuganda mulaga nga business egenda maaso business as usual ekitebe kyamwe guno omulundi gwakubiri nga bakisalako okitegeera ekintu ekyo tewali kye mukola naye kakati bo bannayuganda balweizinge
bajje babataase mmwe babanunule mwagala kamera twalaba weri mutandise n'okweyitira abasirikale ne mweyitira abasirikale bajje babakwate mu balemese entuula zammwe mutwadde tukola bino simanyi gwe gundi gwansindikidde abasirikale mutandise ne geemu za FDC mweyitira abasirikale muli mama yuni eyo komedi tumukoye muve mu komedi gwe muzanya n'abasirikale ngamba gowe mukono okitegere ekintu ekyo mutandise n'okuzanya komedi n'abasirikale olw'okubanga mwagala kaadi okitegere ekintu ekyo so tuliyo tutegeera temuloza nti tuli basiru tetutegeera era nebigenda maaso tubiraba okitegere ekintu ekyo nengamba at least kale namwe okay greedy yamwe mugiteekeko ebbali Honorable Ssenyonyi nsaba tuzire ku parliament ku luno business za Museveni nazo zisooke ziwummulemukko okitegera nazo ziwummulemukko tustandinge ne banna Uganda ba edi muntu abali mu komera let us stand in solidarity with them. Yes, that is the only way that is going to save Ugandans. Ne business za Museveni zo zigenda maaso parliament ekola judiciary ekola executive ekola mwe activities za mwe tebazikiriza na ate mukyalaga ati democracy wali mwe mugenda ku protestinga d nga operation egenda bwetyo maaso mu Uganda. So bana Uganda all eyes ku mbaka wa parliament kati yesawa holdingo mbaka wa accountable mentioning erinnya Joel Ssenyonyi kuba mbaka wangu wa parliament gwe nalonda nakulonda mufulume parliament mulekerawo kutuzanyira ku mutwe mulekerawo muandike bibaluwa ebyekisirumbu bwe simanyi tumusamoninze ngosobola okusamoninga muhozi najja osobola musamoninga musire business za Museveni muri mukupanga misana na kiro muise budget etagenda kugasa mu Uganda eri wedde yagasaaki accountability kije tulina okujja okuteka mu sente ze babbako mu Uganda sente zo miwo musolo ne bazibba mugenda kutugasaaki. Honorable Ssenyonyi, it is the high time you fight with the Ugandans, boycott parliament kyetusaba ati business zigade zitambule okitegera ngenda kumentioninga paka mu video zo nazo na buli lunaku ngenda kukoleranga video lero nkusaba busabi ne tujja tandika n'okuba disrespectinga kuba kati enough is enough tuuli anafe tukoye tusirise banga tuba defending ze banga naye ekituufu kiri nti temutugasa nga muli mu parliament ya Museveni mu fake system. If we are fighting the system, we shall not fight it alone as Ugandans. You also have to do something. Kenya bayimirira ne abantu baabwe ne bazira business za Daniel Arap Moi zonna ne bazizira mwe lwaki za Museveni temuzizira mugenda zizira kula stiminati mwetaaga za allowance siwe kiri kati muli muzironi musasula loan zinatera okugwayo kati mulaba okuyimirira abo allowance bugenda bayambako okusasula loan ze mwajja ze zabaleta mu bululu banange. If we are doing this, it has to be a collective responsibility. Fena tuyimirire wamu okitegere ekintu ekyo so sibamu kutambuza business za Museveni abalabo bekalakase siwe kigenda okubeera and it has to start with you okitegere ekintu ekyo. So twebalemu amagezi nyeko Deriki mutubalemu ku magezi otherwise bine bipapula bine bya inki bino tubikoye tukoye agapapula gamwe mutuwandikira mujjuza amasimu gaffe naga gapapula g'ekisirwa agatagasa tumanyi nti tuli mu lutalo okitegere ekintu ekyo tuli mu lutalo but diplomacy tumukoze banga dene. It is the high time we start actions tutandika na parliament mufulumeyo tudde ku bakozi ba government nabo bafulumeyo okitegere ekintu ekyo deni ne bannansi bajja kwegattako ne before that is done abantu baffe bakyali mu operation but we know in the end we shall win but it starts now.